Ofisi ya Kalisoliso wa gavumenti ekakasizza nga bwe yawaayo alipoota eri pulezidenti ku bibazuula ekiteezi era bulijjo balinze kusalawo kwe. Twanoonyereza report ne tubeera nga tumuwaayo report gye tujja okuyita preliminary report gye twamuwa mu weeks nga 3 mu kunoonyereza, era kati kyetulaba kiva mu ye okufunamu report yaffe. Naye kati kino kyekimu ku bintu byasazeewo okubeera nga alagira okusinziira ku report gye twamuwa. Okusinziira ku mwogezi wa ofiisi ya Kalisoliso Munira Ali, omukulembeze w'eggwanga yabalagira okukola okunoonyereza ku njaga ya kasasiro w'ekiteezi yabumbulukuka ng'ennaku za mwezi 10 omwezi ogw'omunaana, era bafulumya alipoota mu wiiki 3 naye nga tebasobola kwogera birimu kubanga baali bagisindikira pulezidenti. Tumulinza okutubulira engeri okugenda mu maaso ne report kubanga mulimu recommendations endala zetusobola okwogera kati kubanga omukulembeze akyalina report. Ye Road Mayor Erias Lukwago bino lumugudde mbato n'agamba newankubadde abasatu bano bakwatiddwa ku nkoona basaanidde n'okutwalibwa mu kkooti olw'okulagajjalira obulamu bw'abantu. Omuntu abadde asaasaanya abadde ali obuwumbi obuna n'abulya kasasiro ne yeetuuma nga abantu bannayuganda abalala bali wansi bavundira eyo n'emirambo kati tukyasobola gijjayo. Oyo omuntu ateekeddwa kubaluzira, oyo ateekeddwa kubaluzira. Ekyo tekimala. Twagala alipoota ya IGG bajanike, twagala abantu balinnye mu kaguli. Era Lukwago asabye alipoota egobeze bano efulumizibwe abantu bategeere ebyazuulibwa, kyagamba nti kino kimutaasizza kuba badde basusse okumusojja ku luwonzi nti avunaanyizibwa ku kiteezi ne bakansala batuula kakiiko ke. Nosanga bakansala, nosanga bameeya bonna bali awo, oyo Lukwago kyekizibu nga mubanja Lukwago lipooti. Nze siwangako bantu bano mirimu, mpulira nga nejjeeredde emisango gyonna gye babadde banteekako nga bannema empende ku mabega. Bw'ababaka ba palamenti basanyukidde ekya Pulezidenti Museveni okufuumuula abakulira ekitongole kya KCCA nga bagamba kino kigenda kusisimula abakozi ba gavumenti bonna abalala bamanye obuvunaanyizibwa bwabwe nti ofiisi ze balimu bagenda kuweereza abantu so si kavula nsimbi ya muyi wa musolo. Ogubaka mu vi bavunaanibwe era ne ssente ezo bazireete. Naye nga n'ekirala twagala abantu abagenda okwebwa ebifo okujja mu ofiisi zino babeere nga si bakibogwe, babeere nga bamanyi ekyokukola ku lw'obulungi bw'ekibuga Kampala. N'ogobayo director ne deputy. Nze ndowooza nti president adde alina kutandikira ku minisita wa Kampala n'omumyuka we, then kubanga bo omulimu gwabwe ki si lwakuba nti Kisaka muwolereza abadde competent. Nze ndowooza actually Kampala ekulembera obubi bagiteekamu sente z'obuyinza nnyingi obola olumuzifuukananzibwa okutuukiriza emirimu. Minisita abadde atula mu cabinet buli Monday ng'ensonga zino baazimuwadda ne bazikukolako recommendation benyandibadde agoba. Okubagoba tekimala, twagala abantu bonna bavunaanyizibwa ku landfill eyo bavunaanibwe era bakangavulwe. Mwami Museveni yalwawo obulwi okuba nti agoba oba wawummuza abakungu mu KCCA. Bagamba nti ekyogoba abakulu bano tekimala nga basaanye banoonyerezebweko so nga waliwo ne babasabye ensimbi eziweebwa ekitongole kya KCCA zongerweko obungi. Ekibuuzo kiri nti mpaka lunaku lwa leero tebannaba kuwa Kampala ssente zeetaagisa kulaba nti bateekawo plant esobola okumanaginga kasasiro.